nnyo olw'abantu abayiga nti bo bamaanyi nnyo ebutambala wano asikandi RDC Adamu ne RDC enyini muwanvu embeera eriwo nga bannabutambala RDC Asani ne depute we Adamu bekunze ne batugaana okukkirira ku kooti obulumi bwe tulina okutugaana okugenda okuwulira emisango egivunaanwa omubaka waffe Muwanga Kivumbi Muhammad ffe bannabutambala gwe twalonda tulina obulumi bw'amaanyi batugaanyeeyo batukuumidde ku makubo tulinganga emmomboze mu nsi eyaffe mu disitulikiti eyaffe mwe batugaanidde okulabira omukulembeze waffe nga bamuleese ensonga yaffe eziri bbiri oba ssatu twagala batubuulire ensonga ki etuganisa tuka ku kkooti okulaba honalebe waffe nga talina musango gwe yazza tattanga ku muntu bamuvunaana ebisango sange ebitakwatagana ekyokubiri batukuumidde wano tulinga abantu oba abalonda ki twalonda bunalebe waffe nga tumwagala ne batusibako bali abantu betutawanga akalulu kaffe bwe batukakasanga tina bwanafuna obululu busatu bajja mulangira naye nga lwaki nsonga ki lwaki tunyigirizibwa mu nsi yaffe mu Uganda yaffe atugenda wa mubaka waffe batusibidde ku kkubo batuganye ogenda okulaba omubaka waffe tuli mu nnaku empitirivu ennyingi ennyo batusiba ne batukuba emiggo abasirikale be bamala okukuba emiggo ne batukira abantu tetulina ddagala mu malwaliro batutendeka abantu be tutalonda kukuba erikirira ebigokolwa ku kkooti lwaki batugaana okugenda ku kkooti baagala batuwa obugunja ekigambo kimu lwaki batugaana okugenda ku kkooti batukwatidde ku kkubo batugaana okugenda ku kkooti lwaki tetulina mwekane mu Uganda yaffe lwaki batalina musango gwe yazza honalebe talina musango gwe yazza bamulangira bwereere batutta twetwakoowa dda mugambe musanyusa abaana baffe olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda. N'ekyokubiri abantu okutubonyabonya nga tujja okulaba bannaku abasirika ne batuganiddeyo ne batwaza ne batuyanula fenafena ne batwalasanya owulidde ne batufuula embugo kubanga kugenda ku kkooti okulaba abantu babo ekyo kirungi abantu abo babateekawo okujja kubonyabonya bantu n'abasirikale banyigidde nnyo okutujja okutambula kubanga muyigenda mu kkooti temuyenda temudda temuyinda tukatugenda kukuwa
Batusanye okuserengetayo tuli mu kwa minije gitukumye ya Rabbi Mungu atusasire abaana baffe tulipi tebalina nsonga gye bawa abula kyo kutusibira ku kooti tubabuuza nsonga ki tebalina oda yavudde wa RDC na sitadi wa RDC tubadde tusaba ebutambala twatandise okuboola abantu n'ababeeyita nti be babaka b'ebutambala banoonye okuboola Katambala kubanga yayina byayogerayo eno ku kooti Katambala yalagira omulamuzi okusiba Kivumbi bonna bagenda kuboolebwa nayo busirira obwebwere bwemagi nasibira obwemagi n'abaana bali abato abaana batalina musango kooti yo terina kisa n'omukyalo oyo awolereza ebyemisango talina kisa ku bantu abataavu abatakibadda bebateekawo obulonda bebateekawo obululu buli naye tebateekawo obululu obukwatibwako abantu bakubamalira mu makomera omusajja ow'ekitiibwa Kivumbi ow'ekitiibwa nibamuleetera ku mpingu ekyo kinnuma nnyo era kinkaabya okulaga kojja nibamuleetera ku mpingu omuntu w'ebbeeyi atabbye atabba atatta Leero tubadde wano e Butambala Magistrate Court nga tuze kugoberera musango gwa Honorable Mwanga Kivumbi n'abaana abalala ab'enjawulo be baasiba naye ate ekibadde kyewuunyisa ennyo abasinga mu bo babadde bato era n'omulamuzi mwennyini atuuse n'agamba naye nga kirabika kuba n'abantu be mwaleeta mulimu abato naye ate ekibadde ekyennaku DPP n'avaayo ye nga akakasa nti nedda bano abantu bakulu era babakolako tests ez'enjawulo ne bakakasa emyaka gyabwe so kye tubadde twebuuza omuntu bw'omutunuulira abasinga oba omulaba nti muto naye era tulina n'ebiwandiiko eby'enjawulo omuntu aba alina ndagamuntu alina birth certificate ebiraga nti aba muto naye ate ekirala ekyennaku abasinga bayinza okuba nga yeesi basusa mu myaka naye bano abantu babadde bakyasoma abaana abasinga babadde bayizi era bavuddeyo ne bakakasa nti bayizi ate kyannaku nnyo okulaba nga ate basigadde nga babalekayo mu makomera tebafuddeeyo okulaba nti bano abaana baveeyo banguwe baddeyo mu nambiro bagende basome so kyannaku nnyo era tukivumirira naye kituyambyeko nti omulamuzi naye avuddeyo n'akiraba tusuubira nti kooti enaddako banaakola mu bunambiro okulaba nga bano abaana bagibwayo mu kkomera abaddeyo basome abasinga bonna babadde basoma abato n'abatali abasinga baddeyo basome nesse kuvumirira yenna tikala ebyobufuzi bwe biba weebiri tubijjemu okubalaata n'okulowooza nti bwoba olina obuyinza gagwe obukozese ate okunyigiriza abalala njagala nnyo bekikwatako bannabyobufuzi bonna tikale ffe abakulu tusobola okudda mu byobufuzi byaffe naye fyuca z'abaana nti bw'otunuulira abaana abaakwatibwa ne Honorable Mwanga Kivumbi mulimu abato buli talowoozezza ku mwana nti agenda ku ssomero tebibuuzo ebimu byankomawo jjukira nti omwana alonda from 16 years and above ti abaana abo balina okuba mu masomero nabo mbalabe mu kooti wano kale nkivumirira naye nga nti okay fine kati mulida avunaanibwe omusango gutanaba nakutegeera obuli awo naye bo abato bandibadde ne exception ebawa olukisa at least okuba nti bo badda ku masomero so nolwekyo nsaba mu kaduukulu k'abakulu bano bannaffe kye baakolanga baafunanga omwana w'emyaka 17 nga bagattako gumu ku mpapula asobole okuweza 18 basobole okumuggulako omusango gufaanana ekyokubiri mu tteeka omwana omuto kasita atuusibwe mu kooti etteeka erifuga abaana liragira kumweyimiririrawo kakati kyoba olaba nti baalina okuzannyira mu mpapula
basobole okutuukiriza ekigendererwa ky'okubaggalira ate nga babaggalira n'abakulu gye bayinza n'okuyigira emize emibi egy'abakulu. So tusabye omulamuzi ekisooka abate oba si kyo baddemu bakeberwe naye nga tebakebebwa kitongole kya poliisi ekyabawaayiriza emyaka. Oludda lwaffe naffe tugenda kulaba abazadde b'abaana bano batuleetera empapula eziraga emyaka gyabwe abalina omukisa nti bazadde baabwe bakyaliyo oba bazirina, kubanga waliyo bantu mu Uganda nga toyinza musaba birth certificate n'agireeta. Omu ku bo ye Yoweri Museveni tosobola musaba birth certificate ye n'agireeta, era yagamba emyaka gye tagimanyi, naye bawala be baateekateeka ne mugamba dadi ffe tukuwadde olunaku nti wazaalibwa mu mwezi gwa 9 tukuteereddewo olunaku. So kati ebyo byonna bibeerawo mu nsi ezifaanana ng'ezaffe, kubanga okulemberwa omuntu omusajja mukulu atalina birth certificate oba atamanyi lwe yazaalibwa toyinza kunenya baana bato kubeera nga tebalina biwandiiko ku ddi lwe baazaalibwa. N'olwekyo katwesunge ab'ekitongole ky'amakomera okukola nabo okunoonyereza okw'okugu okuddako omulundi oguddako babeere nga batuleetera kuwandiika ebituufu. Naye ng'omulamuzi ng'era bw'akirabye nti ne bw'obatunuulira olaba bulabi nti ono omwana muto. Ate baliwo n'abalala bayiweza emyaka 18 naye nga baana ba masomero. Omwana n'alaajana n'agamba bannange kati njagala kudda ku ssomero, bannange baatandika dda naye simanyi kiddako. Ate okunoonyereza bannaffe bagamba bo balina kukolera mu myezi 6 ekisooka egitali mu tteeka, kubanga etteeka libaga myezi 6 okuweereza omuntu omuwozesa mu kkooti enkulu, naye terigamba nti myezi 6 gy'olina okutwala ng'onoonyereza. Ekyamazima abagezi tebavunaana nga tebannaba kunoonyereza. Abagezi basooka kunoonyereza ne babeera n'obujulizi ne balyoka bakwata omuntu ne bamuvunaana. So ebyo bye bibaddewo olwaleero, katubirinde binaddako ku mulundi ogujja, n'ebirala bye tuteekateeka okukola tajja kwongera okutuusa nga tubikoze. Santara DC Hassan kyakola kimenya mateeka okuba nti atiisatiisa abantu okujja ku kkooti akola emirimu gye egy'okurepresentinga omukulembeze w'eggwanga. Emirimu gya kkooti agikire amateeka, bwe baddala bano abantu babaleeta mu kkooti bakkirize kkooti ekola ekyayo. Singa zze olwaleero e Butambala yandiwoozezza tuli mu lutalo, kubanga abasirikale bali buli wamu bateevuunya. Bw'otumya mabbali wa kkooti yonna yonna magye, tusanze road blocks okuva ku kkubo lyonna okuva e Kampala, ne bwe tutuuse e Butambala wennyini tusanze road blocks 2. Kati problemu yaffe gye tulina nti ekyo nga bannamateeka kitutaataaganya emirimu gyaffe. Ekisooka, guno omulimu gwaffe tulina okujja wano turepresentinga abantu baffe. Kati twafunye information ya RDC. Okubanga assistant RDC ali mu kutambula district yonna nadda constituency ya Honorable Mwanga Kivumbi ng'agamba abantu nti ajja ku kkooti, ajja ku risiki ye, kuba ebigambo byadde akozesa, nti era bonna abajja mu kkooti abantu bajja kukwatibwa. Bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo tulabye ekibadde wano ng'abali mu kwaza mmotoka nga basalawo ani ajja mu kkooti n'ani atajja. Kuba mulabye abantu abasinga babalise kilomita namba tebanatuuka ku kkooti. Mu mbeera eyo nini be bagaana okujja ku kkooti? Bannamateeka betufunanga abeeyimirira abantu bano betuba tuli mu kusaba kubeeyimirira, kubanga babayoola buyoozi. Bannayuganda bajjukire nti bano abantu baali bazze kukuuma kalulu. Tulina omwana gw'olaba wa myaka 17, 18 yava eringo kyazza okukola oba ng'avudde ewaabwe kukuuma kalulu. Tulinamu omulala yali azze kufumba mmere yali azze kufumba mmere yaabo beejenti. Ekyo kyekika ky'abantu bataddeko omusango omunene bwe guti ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Omuntu yajja okufumba obuugi oba abali mu kukuuma akalulu. Ba students bano engeri gye bali nti bamanyi okuwandiika n'okugoberera, abamu beeyambisibwa mu kuba nti ne bakuuma akalulu. N'obeera ng'abo bataddeko omusango bwe guti. N'otakoma ku ekyo nti fe abandi badde beeyambisa emyaka gyabwe okubeera nti bali mu ssomero
tubiteeke mu kiwandiiko ekyokubeeyimirira ate n'abo bennyini be tulina okweyambisa okulaba nti babeeyimirira nabo n'oteekawo litaaki namba nti babakkiriza kutuuka wano ku kooti kaggosalawo ani ajja natajja. Ekirungi kooti esazeewo nti bwebanga security yakola nsonga eyo esooka egyebuuzeeko. N'ekirala okubeera nga balooya nabo mubaaza muli kumpi nababuuza oba balina certificate z'okuba balooya baabano oba tulina instructions kuba bakubuuza nti kyekiraga nti oli looya w'oyo omwana naye nga n'omwana gwe bakubuuza ab'amagye tebamanyi mannya ge babuuzizza mwe balooya b'abasibe ne tubabuuza tubuulire musibe ki gw'oyogerako nga n'abasibe bennyini bamanyimu omu yekka kati gombuuza ati oba ndi looya wa musibe gw'otamanyi na mannya ge. Ekikulaga nti ekikolwa kino kiri wawere w'amateeka era kooti eryose nekola ki n'ekikugira tulabula. And I thought security should only have done the restriction in consultation with the court. It's hoped that this will be the modus operandi the next time the matter comes up. As for the security checks, I believe there should be no issue. So I set the matter for next meeting on the 31st of March. I seem to notice that among the accused before me, there are some who appear to be below 18. These are Muyinda Wilson, accused number 4, and Mawanda Paul, number 19. It's my order based on the Children Act that they be subjected to another medical examination for purposes of verifying their respective ages. I believe prosecution do appreciate the concern for defense regarding the period of time that investigation should take. It should at least be incumbent on the prosecution to keep the defense in the know as to how far they have gone in investigating the matter. So blanket statement that investigations in the matter still continue is not sufficient. It is not transparent enough. Therefore, the next time the matter comes up, prosecution should be ready with the evaluation of how far and what steps they have taken in the matter. It is not proper to hide under the provision of the Constitution regarding the committal of accused persons on capital charges. Now, the concern raised about blocking the public, who include relatives and friends of the accused,